Minisita Namuganza agamba nti obutakkaanya bw'alina ne sipiika Rebecca Kadaga bwatandika nga 29 omwezi oguwedde. Kadaga bwe yagenda mu kitundu ky'akiikirira eky'e Bukono mu disitulikiti y'e Namutumba n'atuuza omukulembeze w'ennono w'essaza ly'e Bukono. Ye Namuganza gw'alumiriza nti yali mukyamu. Namuganza ategeeza akakiiko ka palamenti akakwasisa empisa nga Kadaga bw'atalina kakwate konna ku lulyo olulangira e Bukono, kale nga teyalina buyinza butuuza mukulembeze w'ennono. Namuganza y'omu ku bambejja b'e Bukono. The Right Honourable Speaker went to my family and also to my constituency without my knowledge and used derogatory and abusive words against me and also insulted the people of Bukono. She uttered statements that threatened my life. Mu bujulizi bwe Namuganza ategeeza ababaka nga Kadaga bwe yajeemera ekiragiro kya President Museveni okuyimiriza okutuuza omukulembeze w'ennono okutuusa nga obutakkaanya mbalangira bumaze okugonjoolwa. These matters, Honourable Chair and Honourable colleagues, would not have escalated to this level if Honourable Kadaga had listened to the advice from His Excellency the President. Ababaka kakiiko batadde Namuganza ku nninga anyonyola omukulembeze w'eggwanga ky'amanyi ku butakkaanya wakati we ne Kadaga wamu n'okusika omuggu w'e Bukono. Kino kivudde ku Namuganza okuba ng'ajuliza Museveni mu kwenyonyolako kwe. I want to ask Honourable Minister to tell us to what extent is His Excellency involved in this saga. On which grounds is she requesting the committee to ask the Speaker to listen to the President's advice? Any controversial matter which even causes insecurity when he is the Commander-in-Chief, despite of any relationship, whether it is existing or not existing, I think the President has a duty to intervene. Mu bimu Namuganza byasabye akakiiko kwe kuyita sipiika atangaaze lwaki atabangula obukulembeze obw'ennono e Bukono okutuusa n'okutiisatiisa nga bajja okumutuusaako obulabe singa tava mu nsonga zino. The Right Honourable Speaker should be summoned to explain herself on these matters. I pray that this Honourable Committee advises the Right Honourable Speaker on the decorum of the office of the Speaker of Parliament and to desist from using ego and unbridled supremacy to stir controversy that brings her office, person and institution of Parliament in disrepute. Namuganza atuuse n'okwoza ku mmunye nga totolera ababaka engeri Kadaga gy'atemyemu olulyo olulangira e Bukono. Since those instances happened, our own home colleagues, I don't want to cry before this committee, I can't take a water from our own family. I can't. Because she got people, gave them money, my own brothers and sisters. This is I told you, this is an inquiry. Now, what are you going to move your motion on? Chair, it may sound a little unusual. Namuganza ababaka mu kabondo k'e Busoga nabo tabatalizza era ng'asabye akakiiko kabalagira okuzza mu bonnamira ensimbi ze babadde bamusalako buli mwezi ng'ate si memba mu kabondo kano. That according to the actions of the so-called Busoga Parliamentary Act, caucus, they are actually a clique of some disgruntled members of Parliament who have no credibility to write home about. Minisita Namuganza asabye akakiiko okugenda e Bukono okumanya amazima agasingayo ku nsonga eno. Sipiika Kadaga asuubira okusabibwa akakiiko kano okunyonyola ku ebyo minisita byamwogeddeko. Ziwa, NTV Akawungeezi.